lwekyo njagala kubasaba buli wabadde opposition muzeeyo weenaalemu tukole ttiimu ngeri emu nina omubaka weeno ebubende bwe nali opposition nga bamugoba kulumbe genda nasanyuse nnyo nti ababaka abo opposition babadde batunyunyuuta bunyunyuusi tebagaba tebaziika tebalambula balwadde tebakoze ku masomero tebane kibayambi wadde muvubuka naye bw'obanga Museveni osobola okwetonda abaganda ne bakusonyiwa nange nzikiriza nti Katonda asobola osonyiwa setaani mu ggulu amawulire si malungi yadde n'akatono mukwano gwange wenkoledde emboozi eno nga mutabani wa Francis Babu gwe nakubuuliddeko wano olunaku olwajjo nti ali mu critical condition, ali mu mbeera esingira ddala okubeera embi, era ne bategeeza nti yabadde addusiddwa mu ggwanga erya Kenya avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Bingi ebitambula, bingi ebiwulirwa, byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. So nga ate Muhammad Nsereko amaze okubeera nga akakasibwa okubeera nga ajja okwesimbawo ku ntebe ennene y'eggwanga, era ng'ekibiina kye kimaze okubeera nga kimulonda ajje avuganye ku ntebe ennene ey'eggwanga. Mu ngeri y'emu Nobert Mao Ssenkagale era nga ye mukulembeze wa Democratic Party agobeddwa agobeddwa. Byonna ogenda kubeera nga obimanya era ng'obitegeera. Aruna Kasolo agamba nti abantu ba opposition basaana kugoba, abantu ba opposition basaana kugoba kubanga bonga ba NRM basobolera ddala bulungi nnyo okubeera ng'ensonga bazittaanya n'okukira kuba NUP. Nzikiriza tukole bwe tuti then nzije ate tweyongereyo mu bigambo. Boterevu mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo, mwebala okubeera nga mwekuumidde ku mukutu guno ogw'omuntu wa bulijjo. Oli ku DPTV Uganda, yenze Sajjime amaze okubeera nga nzikalira bubya okuba nga nkuwa ebibaddewo olunaku olwaleero okwetooloola eggwanga Uganda osobole okubeera ng'obimanya. Mawulire mangi era mwago genjagala okubeera nga nkuwa mukwano gwange. Nzikiriza nsooke nkutegeeze nti omubaka abadde akiikirira Kampala Central nga ye Muhammad Nsereko amaze okubeera nga alayira era nga alondeddwa ng'omukulembeze w'ekibiina eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Ethnological Party of Uganda. Ethnological Party of Uganda mu kiseera kino kimaze okukakasibwa luli gabadde ga mu nkuubo ng'abantu bagamba Nsereko agenda kujja mu kalulu akajja, agenda kesimbawo kuba president, abalala nga bagamba oba oliawo biboozi wabula amaze okukakasa nti agenda kubeera nga yeegatta mu kalulu ka 2026 muvaawo mpitewo agenda okubeerawo oba eyatandise dda. Wakati nga Nsereko alayira, bino bye bigambo byakozesezza. Nzikiriza tusooke tuwulirize ebigambo bya Muhammad Nsereko then ate bwe tuvaayo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Alhaji Muhammad Nsereko solemnly affirm that I shall fully discharge my duties as the President of the Ecological Party of Uganda, and that I shall uphold the Constitution of the Republic of Uganda, and that I shall truly discharge my duties as I protect the Constitution of the Ecological Party of Uganda, the core values and its principles. So help me God. Oyo ye Muhammad Nsereko abadde
MP wa Kampala Central mu kiseera kino alondeddwa ng'omukulembeze ow'ekibiina ekimanyiddwa nga Ethnological Party of Uganda ajja kubeera ng'avuganya mu kalulu ka 2026. We twagerera wano tuwezezza ebibiina by'ebyobufuzi 26 ate nga mu nnaku eziddako entono tugenda kubeera nga tweyongerako ebibiina ebisoba mu 7. Kitegeeza akalulu k'omwaka ogujja tuyinza okubeera n'abagenda okuvuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga nga bali mu 31 oba 32. Kakyayinza okubeera nga ke kalulu akagenda okusinga okubeeramu abantu abangi. Wano wembuuliza ekibuuzo kyange, bannabyabufuzi abajja abangi mwenna nga mujja kutukuyega tubaagale tubalonde tubawanike ensi egenda bafunira umuwa omugaso gwammwe guliwa? Kubanga kati buli awulira nga ayagala okufuuka owannaggwano akola kibiina kya byabufuzi asobole okufuna privileges ezo ezifunibwa omuntu aba yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga. Ife mutukozesanga toilet paper, mutukozesanga bupiira okutuuka ku biruubirirwa byammwe. Njagala tukkirize nti mu Uganda bw'obeera ng'oli Munnayuganda ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ky'olinda kikuwe enkyukakyuka gy'oyagala, kebeera omutwe gwo oba si kyo gukooneko, weesuneko oyinza okuba nga weebase ng'olowooza otunula owulira. Bannabyabufuzi batuliddemu enkwe. Bannabyabufuzi kati bali mu kukozesa ffe b'okubagaininga ebyo bye baagala. Njagala kuwa ekyokulabirako. Bano bonna bwe baba nga bajja, Nobert Mao agamba ayagala kujjako Museveni, Muhammad Nsereka ayagala kujjako Museveni, Abedi Bwanika kujjako Museveni, Lubega Mukaku kujjako Museveni, Mpuuga kujjako Museveni, ne boolabanga emitwe mikalu nabo bakugamba mbo baagala kujjako Museveni era baagala gwe Munnayuganda bawagire obawe sapoti mbo bajjeko Museveni. Bamaze emyaka mu byobufuzi, buli awuliranga kati ayagala okulira okubaako waawummulira ng'afoominga ekibiina ky'ebyobufuzi. Ffe abayayaana buli lunaku be bakwata ne batwala mu makomera, be basiba, be batta, be bawamba, ffe tuteekayo emibiri gyaffe. Iffe tuyina enkyukakyuka eyaddala, iffe twagala obuyinza bukyuke. Abo bannabyabufuzi abasinga tebaagalangako buyinza kukyuka. Gwe Munnayuganda gw'oyagala obuyinza bukyuke kubanga oyina ebizibu ebikuluma, oyina ebizibu ebikutuddemu. Naye abo abajja ne batuwoganira mu maaso bonna tekuli ayagala simanya Mwami Museveni ave mu buyinza. Baliwo okubagaininga. Abamu in fact bakkiriza nti Mwami Museveni tasobola na kuva mu buyinza. Kati tutuuse ekiseera ngaliwo n'emirambo egisituse giwunye. Notunuulira olina forming ekibiina Democratic Alliance, simanya Democratic Front, notunuulira abalimu nga baalemwa, they are totally failure, nga tekuli asobola na kuyamba munne. Ddala Mpuuga agenda kuyamba ki Mukaaku, Mukaaku agenda kuyamba ki Mpuuga, Mpuuga agenda kuyamba ki Abedi Bwanika, Abedi Bwanika agenda kuyamba ki Mukaaku. Ogenda obigatta bwoti nga mbutuufu Bobi Wine yasimatuka magombe. Omani waliwo akayimba kawalukaga we yagambira Samona nti waleese abayimbi okuyimba naye ekizibu tewaleese bayimbi. Wandireese abayimbi okuyimba naye tewaleese bayimbi. Wazuukusizza mirambo mu kifo ky'okuyimba ne gikyuma. Kati Mwami Museveni ne gavumenti ye bakutte bannabyabufuzi abaakona bonna ne babaleeta balwanyise Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'ekigendererwa bakimanyi tebamusobola ne basobola okukendeeza ku buwagizi nti Mpuuga bw'okwata sayidi zeno ojja kunokola ku balonzi. Naawe
Muhammad Nsereko bw'okwata eno ojja kunosolayo ku bululu bwa opposition naawe kwata eno buli omu bamuwadde akwate side bataagule balabe ng'obululu bwa opposition buyuzibwayuzibwamu oba obwa Bobi Wine, in fact obwa Bobi Wine ne NUP nga buyuzibwayuzibwamu naye nga beeyambisa already bazuukusizza emirambo already giri mu limbo. Omanyi waliyo mu byobufuzi wali ekigambo kye bayita political limbo nakiwulira ku Lutamaguzi Ssemakula kati bazuukusizza emirambo mu limbo gijje girwane ekyo ekituufu. Bannayuganda obuvunaanyizibwa buddayo eri mmwe. Kiki kye mwagala? Bano mubalabyeko emyaka kiki kye bakyusizza? N'abamu mubamanyi nti bazze beefuula bwefuuzi nga ne bye boogera tebabibeeranga nako. So kyekyo Muhammad Nsereko yazze naye agenda kwesimbawo era ajja kuba n'abawagizi. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo nzikiriza mukwano gwange nkwolekezeeko ssenkaggale wa Democratic Party Norbert Mao olunaku olwaleero bamugobye addeyo wa baabano bamugobye olunaku olwajjo nakuwadde akatambi nga Norbert Mao alumbagana omukutu gw'amawulire ogwa CBS, in fact ogwa BBS, was it CBS FM? N'agamba mbu baakali lugambo mbu baabadde bamusoyasoya ebibuuzo era n'addamu n'abuuza nti musango okubeera nga Genosale mukwano gwange, musango okubeera mukwano gwa Genosale, byabadde bibuuzo nga bibuuzibwa okuva eri Norbert Mao okudda eri omukutu gw'amawulire ogwa CBS FM. Kakati katufune ebyeggulo then tulabe n'ekimutuuseeko olunaku olwaliro bamugobye. Bakali lugambo ba CBS abaakedde okunkubira essimu nga bambuuza nnyini gy'obeera musango okutuula ne General Salim Sale eyabalwanirira eluweero n'agoba eyali asaanyizaawo obwakabaka. Gy'obeera musango gwa Naggomola okutuula n'omuntu afudde Nakaseke kati okufuuka site erina industrial park eringa eya wano. Oyo ye ssenkaggale wa Democratic Party Norbert Mao. Kankuwe kano kakati wabaddewo fight ebadde ennaku zino era nakati weeri wakati wa Sebamala ng'ayagala okwesimbawo ku kaadi ya Democratic Party naye ng'ajja okuvuganya Norbert Mao ku bwa president mu kibiina. Kakati ono baamugambye nti ebbanga lyakamala mu kibiina terimukkiriza kukulembera kibiina. Kakati entalo nyingi mu DP naye azikozinga Norbert Mao. Kakati leero abawagizi bo basazeewo bamunaabire mu maaso bino bye bibaddewo. Oyo ye Norbert Mao saagala kubeera nga tumulwako ebigambo biwulidde bamugobye. Ne kukwekaza kwa Mao ne bwe baba bamugobye tasobola kubikkiriza mbu mumufuneko wini Norbert Mao temusobola kubeera nga mumufunako wini. So tubeere nga tuvaayo then tuolekereko mu bigambo bya Dr. Sam Kazibwe. Dr. Sam Kazibwe mu mboozi eno atunnyonnyola abazungu butya bwe bakyaŋŋanyisaamu ebyobufuzi byabwe. Eri mmwe abazze bangoberera naliko wano ne mbagamba nti
abazungu bakalinkwe omuzungu awagira nga basudde bwe yatugamba nti omuzungu ajja nakugamba ono nakuli bubi n'alyoka akuwa emmundu n'ava wooli n'agenda kugwagambe naga neno omusajja akwetegekedde yaguze n'emmundu naye ffe tusobola okuwa emmundu nga 6 nkuteeramu n'omuzinga kakati we mugenda omusajja n'adudumya ku muzinga ng'ate akoma agamba omusajja nga w'amaanyi n'agamba ng'alyoka agamba kakati okoze otya ng'omuzza mu bizinensi nga yalyoka akuguza tanka bw'atyo bwe bazze bakola entalo zaabwe. Kakati mu byobufuzi bino abantu abagamba nti abazungu bajja ddyo tuyamba mulabye aba European Union ne mugamba bano banajja ddyo tuyamba bino njagala mubiwulirize omuzungu tagenda watafunira era omuzungu asobola okukkiriza ne bakuseesa ne babatta naye ng'awagira abatta kati bw'alaba nga abantu mutaddewo bidi mutaddewo amaanyi nga ddala mulaga obubonero obw'okumujja mu buyinza nga ne sayinzi zonna ziraga kyakola ye n'akwata ekkubo n'asala n'adda ku sayidi yammwe abantu ye tebamuwangulira mu banafu bw'alaba nga sayidi y'abantu yenyigiriza etuuse weemaliriza ng'esala eddiira eva ku oli ng'olwo obuyambi ebuteeka mu mmwe kakati mwabagamba mwami Museveni ave mu buyinza era mwagala nnyo obuyinza omuzungu nga gwe mulinamu essuubi temusuubira mmwe kugenda kubwefunira bino byammwe so baagala okukolagana naawe otuukirize ebigendererwa byabwe naye nga nabiri abantu ba bulijjo bye baagala okulaba nabyo bikola so tebajja kwagala ogende mu maaso nga population ate yeefudde kati olina okubeera ne delicate balance nti okolera bali bankizo gy'oli naye abantu bwe bakuvaamu bajja kuvaamu. Ngenda kuwa ekyokulabirako kya Hosni Mubarak yali munywanyi waabwe okuva lwe yajja ng'asikira Anwar al-Sadat. Sadat bw'atemulwa omumyuka we Lieutenant General Hosni Mubarak n'amusikira yalangirira state of emergency n'agifugiramu emyaka 3 kitegeeza nga waddemba okukwata nga towozeseddwa n'afuga nga talina vice president emyaka 3 yamulonda abantu batandise kwekalakaasa n'alonda General Suleiman yategekanga akalunga ye candidate yekka mukono ogw'ekyo naye nga America mu kitundu ekyo yensi gyesinga okuyiwamu ensimbi mu kyondo kya Buwarabu ng'oggyeko Saudi Arabia olwo ng'ebyo tebirinaako obuzibu kuba munywanyi abantu bwe baatabuka America yatunuulira interests zaayo nga nene okusinga Hosni Mubarak era neseeseetuka nedda ku ludda lw'abantu. Bw'osoma ekitabo ky'Obama kyawandiise ng'avudde ku bwa pulezidenti bwa America ne weetegereza essimu 2 ze yakubira Hosni Mubarak Hosni Mubarak nga okwekalakaasa kutandise n'amuddamu nga wayise ennaku bye bakkaanya ne we batakkaanyiza ategeera kye bayita statecraft otegeera butegeezi nti kati Hosni Mubarak yali agenda kuvaako nga America eyinamu omukono munene naye ng'abadde munywanyi waayo emyaka ago. naye bw'obanga Museveni osobola okwetonda abaganda ne bakusonyiwa nange nzikiriza nti Katonda asobola osonyiwa setaani mu ggulu. Bwe mwajja wano ettaka lyabwe lyonna mulyegabidde temulowooza nti abaganda osigala nga basirise basiru ne mujja wano buli muganda gwe mwasanga mu bizinesi yenna mumukubye ne mujja wano abaganda mubagobye ku scholarship zonna zammwe ne mujja wano kati gwe nsobola okugamba bakuweereza lisiti y'aba DPC olaba oba mulimu n'abaganda abawera 3 ba DPC ba Uganda abali wano ng'oyimirira wano simanyi neetonda abaganda abajjudde makomera ne bannansi bonna bali eri makomera bakaaba gwolowooza abantu bameka be mufudde bannamwandu oba bamulekwa amakomera gajjudde mu baganda anti nkugambye ne bannayuganda gamba bannayuganda nkugambye specifically yataddemu wali ddala abaganda nange ensonga lwaki nkugambye nti olowooza abaganda bameka ne bannayuganda abali be mutadde makomera ng'abalala mubafudde bannamwandu abalala mubafudde bamulekwa abalala famire zaabwe zaafa mwe nga muli wali mutudde wali muli ku migaati gyammwe kati tugambye omuntu yenna asobola okwetonda
naye bw'obanga Museveni osobola okwetonda abaganda ne bakusonyiwa nange nzikiriza nti Katonda asobola osonyiwa setaani mu ggulu n'akeera ku makya setaani n'agenda n'agamba akuluupa. Honorable Tamaguzi Semakula ebigambo bya Dr. Sam Kazime obiwulidde. Now tugenda olunaku olwajjo nakoledde emboozi the people so that you can be proud to belong to PLU. That is why we accept everyone, regardless of tribe, regardless of religion, regardless of political affiliation. But if we behave like some of these people, we will destroy it ourselves. And let me tell you something, this is a struggle, it's a long struggle. It's a long struggle. Because even if Commander-in-Chief General Kainerugaba becomes the president of Uganda, we're going to have to keep him as the president of Uganda. The job is not to put him there, abandon him, then next time they come and now remove him from office. So the structures have to be in place. This is why to be a civil organization, a pressure group, it has quality. The people, so that you can be proud to belong to PLU. That is why we accept everybody, regardless of tribe, regardless of religion, regardless of political affiliation. But if we behave like some of these people, we will destroy it ourselves. And let me tell you something, this is a struggle, it's a long struggle. It's a long struggle. Because even if Commander-in-Chief General Kainerugaba becomes the president of Uganda, we're going to have to keep him as the president of Uganda. The job is not to put him there, abandon him, then next time they come and now remove him from office. So the structures have to be in place. Bwe yakomawo Uganda yazimba kanisa mu kifo ky'okuzimba eddwaliro eriyinza okuyamba abantu ku kibuga ekya kansa kuba bangi balina kansa. That is why we accept everyone, regardless of tribe, regardless of religion, regardless of political affiliation. But if we behave like some of these people, we will destroy it ourselves. And let me tell you something, this is a struggle, it's a long struggle. It's a long struggle. Because even if Commander-in-Chief General Kainerugaba becomes the president of Uganda, we're going to have to keep him as the president of Uganda. Your job is not to put him there, abandon him, then next time they come and now remove him from office. So the structures have to be in place. This is why PLU was formed, to be a civil organization, a pressure group that is of substance. It has quality, the people, so that you can be proud to belong to PLU. That is why we accept everyone, regardless of tribe, regardless of religion, regardless of political affiliation. But if we behave like some of these people, we will destroy it ourselves. And let me tell you something, this is a struggle, it's a long struggle. It's a long struggle. Because even if Commander-in-Chief General Kainerugaba becomes the president of Uganda, we're going to have to keep him as the president of Uganda. Your job is not to put him there, abandon him, then next time they come and now remove him from office. So the structures have to be in place. Kakatira bensi yekolora omuvubuka ono yalwadde mutima ng'agwetaaga mu kugwetaaga famire ye eya Captain Francis Babu neteekayo post ng'esaba bannayuganda bagiyambeko okutaasa obulamu bw'omwana waabwe, bagiyambeko okutaasa obulamu bw'omwana waabwe asobole okubeera ng'awona. Now basaba bannayuganda ensimbi ze babasaba bali mu kukaabira ba political prisoner, bali mu kukaabira abaana be bawamba buli lunaku, bali mu kukaabira abaana be bateekako ebisango ebya buli lunaku. Kati omwana oyo
oba abazadde abo ddala banaaba n'amaanyi agasonda akasente bibadde bikyali awo mu luvuuvuumo amawulire ne gajja akawungeezi k'olunaku olwaleero nti omuvubuka ono avudde mu bulamu bw'ensi bambi kitalo nnyo eri famire eya Captain Francis Babu mawulire si malungi ne kaakati wano wetugambira nti gwobeereyo ng'ogamba ebyobufuzi tebikwatako oli mutuufu naye oli mukyamu ebyobufuzi mutabani wa Sudiru Ruparelia Rajiv yafa luguudo lubi ogamba ebyobufuzi tebikwatako ono mukama we yakulira abawamba abaana b'abantu ono tabyogerako yafudde mutima nga ne Edi Mutogo bawe empeke ezirwazo omutima tetunnakakasa oba ddala yalwadde wabula waliwo mukisa okulwala kati ono ye yafudde yeetaaga mutima ensi bwetyo bweri kakati ekyo ng'okitadde ebbali ate waliwo ekikulu ennyo nti gye buvuddeko General Muhoozi bwe yali ayanukula akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights yakozesa ebigambo bannayuganda bye baggyeeyo leero ne babiteeka ku mutimbagano yagamba abakulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu nti if these people value the lives we give them nti abantu bano bwe babanga bavaluwinga obulamu bwe tubawa mbumpimpi eno statement yali etegeeza nti General Muhoozi be bagaba n'obulamu bwe tulina yali mutuufu mu ngeri emu oba endala kubanga nga bakedde ne bagamba vaawo tosula okitegeera yali mutuufu n'ekibi nnyo okubeera nga gwe oli mutwazi wa bulamu naye nga tomanyi we babuteekawo kati bw'obanga gweefudde abutwala eyabuteekawo mulowoozezaako kubanga bwatuweebwa Katonda kati gwe bw'ova eri n'owetenda eryanyi mu nsi nti bwe muba temuvaluwe nga bulamu bwe tubawa obulamu bwaffe temubutuwa tubulina mmwe muvunaanyizibwa ku kubukuuma kubaawo naye ate bw'oba owulira okwoyo okubukuuma gwe genda nze nsigaze obulamu bwange oba bubi mbundekere teweetikka by'otaaleeta teweesiba ku bulamu mbummwe mu butuwa temuyinawe mugaba bulamu kubanga n'obwammwe busaanawo kanyongereyo posita eno nkubulye lwaki ngireese agamba nti they must never even think of sending me such a stupid letter again. This is their last warning. Agamba tebakigezangako tebakiddanga namu okulowooza ku kunsindikira ebibaluwa bino eby'ekisiru okunsindikira bino ebibaluwa eby'ekisiru era n'agamba eneebere warning yaabwe esembayo. I expect apology. Agamba akakiiko akatakabanira oba akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda nti tekaddangamu okumuwogganira. In fact kave nayo kamwetondere naye nga kamwetondera bikuki kutulugunya Edi Mutwe. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu we kava ne kamugamba kyokola kikyamu n'agamba temukiddanga namu mwerabidde nti ffe tubawa n'obulamu yeeyita Katonda. Buli kyoyogera ku internet ensi ejja kukitereka era ejja kikozesa ng'obujulizi ng'erifaalinga ku kyewayogera oba kyewakola. Leero vice chairperson wa PLU owa General Muhoozi afudde mutima. Omwami oyo gwolengera ku screen yo afudde mutima ng'agwetaaga. Gwe kyoyagala ogamba abantu ba NRM tebalina kawumbi kamu na kitundu. Yawadde emitwalo 2 Muhoozi yawadde 12,000 eza dola ze miliyoni 7. Olabye obunaku bw'abantu, olabye nti munaku ku mukwano gwe vice chairperson we yawadde 12,000 eza dola miliyoni 7 beetaga emitwalo 30. Ku kawumbi akamu
mu obukadde bitano bw'oba wawaddeko miliyoni 7 nga yeggwe CDF agamba nti ogaba obulamu then abantu abamu baba n'ebizibu ku mitwe. So omuvubuka oyo olunaku olwaliro afudde kituyigiriza ki nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe naye ate n'oluyimba lw'abasudde lutusomese nti kyeweerowooza si kyoli. Empungu eno yandibadde eyitira ddala waggulu naye teryabire ekyo kyo nakyo mulina okukimanya kakati agaba obulamu ku mukutu gwe ogwa X kyasobodde otuteerayo atuteereddeyo ng'atugamba so sad brothers gone too soon. Ti kinakuwaza nnyo kya nnaku nnyo muganda wange agenze mu bwangu lwaki tewakutta obulamu bwe anti mmwe mu bugaba lwaki ye tewabwongezaayo obubwe kwegamba bwe baasabye emitwalo 3 egya $, kale tuzize mu za Uganda bwe baasabye akawumbi kamu obukadde 5 yalabye ng'obulamu bw'oyo bukoma ku miliyoni 7 ze yatodde $2,000 yalabye nga bukoma ku miliyoni 7 ne kale ekyase tukiteeke ebbali lwaki teyatuyambe n'ayongerayo obulamu bw'oyo. Kati kino nakyo kituyigirize nti abantu bwe tutya tebalina kye bali nabo mu nsi kubanga n'omubuuza enkyolumalako oti ayinza okuba tamanyi amanyi kimu nja kuzuukuka ngende nkole byenkola ayina ne plan naye tamanyi nti luyinza okuba lukoma nkya oba okitegeera. So kakati omuvubuka ono abantu bali mu kubeera nga bamukuba ku intaneti si lwakuba nti ye abadde mwogezi nnyo lwakuba abadde n'abantu abalowooza abeetwala nga bakatonda abeetwala nga baspiria abeetwala nga bayimoto omuntu eyegeraageranya ku kugamba nti obulamu yabugaba okitegeera. So kakati wano era wesaagalira muntu akere ku makya kunenya abaana mbwe abaana ba social media abaana ba intaneti abaana mujaguliza okufa kw'abantu yes batuufu kubanga bye mubakolako byebiki. Omusajja yayimirira n'agamba poliisi erina olukusa olukuba amasasi n'ofa n'akudaala tewayita kaseera yadde akatono bwe kati Mungu n'anona switch ye ndowooza yali yagyerabira na bwerabizi nadda n'aginyiga ati bwe yaginyiga abantu ne bagamba yali yeepanka afudde ate abo buyinza ne bagamba mbu abantu bajaguliza abantu abafudde afudde taba na kibi muli basiru okole ebyekisiru ng'oli mulamu omulambo gwe tuguwa ekitiibwa olaba ffe obulamu bw'abaana baffe baganda baffe temubuwa kitiibwa nga balamu. So ebintu ebimu tulina okubitegeera ebyaddala tulina okubitegeera oba tutya. So yembeera mukwano gwange mu kiseera kino egenda mu maaso ebintu si byangu era nabadde ntunuulira ku mukutu ogwa General Muhoozi ng'agamba abantu bano babiri tukuze ffenna era tubadde ffenna okuva obuto. So n'ebigambo ebirala byayongereddeko neseba abantu bwe mukuze bwe muwangadde okuva obuto nga yeetaaga akawumbi kalamba n'ogenda maaso gwe n'okwatayo miliyoni 7 gwe nno oba okwenya famire ye ebyaddalo either ng'alina akakuku munda zino yazikutterwa nesinga siki alabika abadde n'olukuba etasobola ddumuwa kati nkompeyalingira mugani nkompeyalingira akawumbi ne miliyoni 7 kale akawumbi kateeke ebbali waliyo 5 nkompeyalingira 5 ne miliyoni 7 olabe oba figa ziine bwe zigattira kati yabadde amwagala
oba yabadde amugulira Panado oba naye yabadde amugulira painkiller ng'ezeeyo zezebbeeyi. Kati nno kino kibeena kyakuyiga mmwe abatembeeta abantu bano naawe ekizibu kigenda kukutuukako. Wallahi bajje bakugulire keesi yokka. Yes, bakugulire keesi yokka. So byebyo sesuubira nnyo nti tugenda kubeera nga tusukkako wano okujjako okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberedde. In fact ndowooza nene emboozi endala kanjijjewo lumu, emboozi ya Aruna Kasoro. Aruna Kasoro Minister omubeezi avunaanyizibwa ku microfinance ne business entono mu government ya Mwami Museveni. Aruna Kasoro yavuddeyo n'ababaka bali ku ludda lwe bafaanaganya endowooza olwa NRM ne bakudaalira aba opposition ne bagamba si bakodo balwadde, tebabawa ku ssente zaabwe baagala zirya bokka, neffe tubagabirako. Lwaki temwagala NRM? Bw'owuliriza endowooza z'abaminisita ba Mwami Museveni okwata ku ttama n'osiriikirira n'owulira nga buli minisita oyagala bamuggyeyo akubwa ekibooko nga 7 ku lubuto, kubanga bo yonoonya amagezi gye baagaleka ne bakusobera. Njagala tusembyeyo Aruna Kasoro, mpa endowoozayo ku mboozi yonna nga bwebadde, gwe ki kyolowooza bwe kyandibadde. Obulamu bw'ensi toyina galanti. Bangi abazze nga beefuula nti nno babugabira abantu naye nabo bafu. Kakati atoddeku omwana yakamala ku nsi emyaka 5 mu gumu gyokka, gw'ogamba mbu simanya mugabo obulamu. Talina emyaka 5 mu gumu, gw'ogamba nno mwe mugabo obulamu. Ensi eno. Anyway, kale Mukama Katonda abankuumire, munzikirize nsembyeyo akatambi kano aka Aruna Kyeyune Kasoro mukawulirize. Mukama Katonda abankuumire, tubaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Lwekyo njagala kubasaba buli wabadde opposition muzeeyo NRM tukole ttiimu ng'eri emu. Abantu bene mubende Kasambya njagala kubasaba tuba muntu n'omu ababuzaabuza bannaffe bano byakusanyuka. Nina omubaka w'eno emubende gwe nali opposition nga bamugoba kulumbe. Genda nasanyuse nnyo. Mwebale kutegeera nti ababaka aba opposition babadde batunyunyuuta bunyuunyuusi, tebagaba, tebaziika, tebalambula balwadde, tebakoze ku masomero, tebane kibayambi wadde muvubuka. Ate ng'akasente konna pulezidenti nga bwakabawa bakalya ne famire yaabwe bakasiba mayisa tebakataako. Tugenda kuddeeka, tewaliyo panda gaali, tewaliyo ziroodi bulooka, ogenda kudda ewaka weebake mu nnyumbayo. Bannaffe abali e Congo, abali e Sudan, abaliwa tebakyalina mirembe kubanga bagizannyisa. Olwaleero mulina okumanya muzeeyi waffe ow'ekikoofiira yatukuumye nga tuli balamu, abayeekera n'abagoba ne baba nga kibajja mu Uganda tebatawaanya kati okumala emyaka ameka. Ekyo omulaba ab'eggulu n'abali Uganda basazeewo 10 bonna n'aba-opposition 226 bwabye President General Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga kkonya yali abasalako emimwa, abakyala basalako amabeere, President n'amulwanyisa. Kati abantu b'eri eggulu bali mirembe myerere, bali mu kweyagala beegalira mu nsi yaabwe. Lwekyo njagala kubasaba buli wabadde opposition muzeeyo NRM tukole ttiimu ng'eri emu. Ttiimu eno gyendabye wano Olebo Kabanda, Olebo Gulaniya, muganda wange Entambi ne ttiimu era yonna abatwegattamu babire NRM tutambule. Pulogulaamu ezisinga obungi akubaza Olebo Kabanda yatukoledde nnyo wano. Ate Olebo Kabanda yafuuka muganda wange